Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze HK Media Hadija Chigozi Mwebale kutula Bamubbye kusubscribinga. Mwena abaliko bw'oli mpya ku channel eno nyiga akagambako ka subscribe. Nyumirwa nnyo kola ku mirimu gyange n'enjirabako. Olunaku olwaleero ndine baby girl wange ono abaamulaba omulundi guli nga yeevulunga mu ttaka nga akaaba nga stress zimuyitiriddeko. Olunaku olwaleero mukyaliddeko wano ku woteeri ye. Njagala okubaza omukyala eyavaayo okukolera omwana muwala woteeri yaŋŋamba simwogera amannya naye njagala okitegeere nti yonna gy'oli olunaku olwaleero nze wano kusiima n'abantu mwenna abankwatirako ku channel yange abayamba ku bantu mu ngeri emu oba endala nti bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala nsanyusa okulaba kale Adija bannaye olwaleero nina ne kasimayiro ate ekiyindabako sigenda kaaba nsanyuse kusanga okuddamu tusinkana nsanyuse siwabye saba mukama kwatireko bugambo ki bw'olina eri aba HK Media guma njagala ongumire abona abali HK Media banaye mwesiga Adija muntu mulungi nedda muntu mulungi muntu mulungi otuukiriza yes otuukiriza kubanga nze buli kimu kyonna nkituuseeko nomatala ebimpitamu ng'omuntu but inshallah abajjukira omukyalo ono yali mu kavidiyo ng'akaaba amaziga nga mutima ow'ekkata amubbyeko ssente era bwe yajja ku midiya yange kwe kwava omukyala omu eyaŋŋana okumwogera amannya n'agamba nti Hadija nze neesimbye mu muwala oyo kamukolere woteeri wano wondaba wentudde tuli ku woteeri ya sisita wange ono era nga wetuze atuwadde ku kamera afumba bulungi nnyo afumba caayi mulungi nnyo abantu abali mu bitundu by'e Namugongo road bamwagadde nnyo woteeri ennungi by the way nalwawo okujja eno naye ng'omukyala oyo gw'olaba yampeereza essimu eno gye nkutte nangamba nti bw'olaba ime mumpeera essimu eyo ndudde n'essimu eno ime nga nkukubira amasimu oli ludda ndi mukyalo oli ludda wa ndi mukyalo sinadda njakudde nkya ate kino ate nga nange siba nabudde naye alhamdulillahi ino ngireese era mukwano gwange eyagisindika essimu ya ime ino ngimuwadde kweri nali ndowooza eweddeko omuliro mpozi password wateekamu ani nakugamba gijjeemu ina nno omuliro paka ku 80 agenda kugikulaga yasikuma nga yagigira yagisetinga agenda kugikugiramu password oteekemu line yo mashallah neyanziza omukyalo oyo aliyoke neyanziza sigenda okwogera erinnya kubanga toyagala naye neyanzige buli kimu kyonna eyintuuse neyanziza mukama akusasule kubanga nze twali kinsobola kuwa twali neyanziza ime yali akaaba story ya ime eno yandeetera ebizibu bingi ku midiya awo omutima yanjogerera ebigambo bingi nampayiriza nga basimanyanga we nakwata abaana ne mbatwala ebweru of which nze ebigenda mu maaso mu Saudi mu Qatar sibimanyi ebintu by'abankuba kyeyabasinga sibimanyi lwa nsonga nze nakolera Dubai singa yali agambye ebya Dubai abantu baali mukkiriza mankuba nali mbaddeyokko naye kati ekkata ako mukwano wabalamu kafu so imono ne mugamba nti omanyi tokaaba jangu ku HK Media nkostingeko wekubira enduulu abantu abali ku HK Media bayinza okuwa entandika empya sometimes tubeera twagala nnyo okugenda ebweru bampe passport nzireyo nkole naye ebiseera ebisinga bannayuganda muyige okukkiriza nti omukisa gwe guyinza okubeera teguli Bulaaya ng'omukisa gwe guli wano eno Kampala mwewe chance mugezeeko ono y'omu ku bakyala be hostinze ku channel wano eno ne bafunamu
era nga n'abakyala balala bazze nga mbahostinga ne wavaayo abantu ne bajja ne babayambako muzze mubalaba n'abatali bakyala n'abaami naye nga mwenna abali ku HK wano njagala okubeebaza bannange nti mwebale nnyo okukwatirako abantu mwebale nnyo okukwatirako abantu naddala abantu abanteekamu obwesigwa okubaako nekintuusa eri abantu mbaagala nnyo era nze wendi okukola nammwe siina buzibu tulina abakyala abeetaaga obuyambi tulina abaana abeetaaga okuweerera gwe bwoba ng'oli eyo ng'oli sponsor ng'osobola okukikolako osobola okugetting in touch with me nze mba nja kutwala nkutuuse bulungi nnyo awali oyo omuntu ate mbeere nga mufollowinga up kati saino tuli ku woteri ya mugananga ono wafumbira akamere n'agabula abantu sijja kugamba nti restaurant ya bbeeyi nnyo naye ayina entandikwa at least ayina entandikwa watandikira ng'ebigambo bikuweddeko dija kati esaawa eno ekinsumbuwa wakusula nsula awo osula muno mu woteri akaceeka kange kaako ebintu byange biri mu kiveera wensula n'ekirala sente ziri zeeyongera kati zituuse miliyoni 5 zituuse miliyoni 5 miliyoni 5 n'emitwalo 8 it is why nina stress ati n'abaana bange babiri baruwaka batudde babagoba so mbeera mu stress yenyina nkola naye ebirowoozo bingi nnyo ebirowoozo bikutta bannange omukyala ayagala miliyoni almost 6 ani aziina azituwe tumusasulire ebbanja naye nga kijja kugwa inshallah bannanga bamanerenda omwana mumukendeereze ku ssente temujja ateeka restaurant ke tumukoledde ne mukatwala gundi mutima yagaana okusasula yansasula twalagana ngu ampereze buli wiiki emitwalo 2 anti lubwazimalayo nakyo kyamulema yasasulako emirundi egi 2 yokka n'alekeraawo kati maze weeks 3 nga tampa sente naye binduma tiziwayingwamu mutima ffe tetukusobola naye ye Allah w'ekitiibwa akusobola era ffe twamukwasa byonna bye wavaayo nonjogerera ku mutimbagano bw'onnyonnyolamu abantu mbusimanyanga nali nkolagana naawe abasiru banno babikkiriza naye abalina amagezi abali wano ku HK Media abamanyi tebasobola kukkiriza oyo nonsense kati ffe tetukusobola naye Mukama Katonda akusobola era ffe tukukwasizza Katonda kubanga yakusobola amazima ffe tetukusobolerako ddala ate nga Allah w'ekitiibwa buli omu amusobola ku duniya kanyongere okusabira Allah ayongere okuviirayo Mukama Katonda ayongere okulabamu ne abamanerenda bakukenderezeko ku ssente tebazikendeza imagine muno ssente ze yakuwa yazijja namba manerenda ziri ziyampa emitwalo 2 nasooka ninzibasindikira nindamu nimbasindikira era bangamba ssente zikola ki zeeyongera kati weewola ssente meka mu kusooka nayowola emiliyoni 2 nayowola miliyoni 2 n'oziweereza mutima nziwa mutima ng'amanyi ntambula mu weeks ezi 2 kati zayongera nezeeyongera kubanga mu mwezi gw'omusanvu omwaka oguwedde until right now kati ngenda kweza omwaka ngesente zeeyongera kati zituuse miliyoni 5 mu emitwalo 8 well kanyongera okusabira nze kituufu nkozeeko kyensobodde abali wano wonna afunayo omukisa omulala nga waliwo omuntu ali willing okujja okuyambako ate awo wajja okukola ki wajja okutandikira kati bubaka ki bw'olina eri abawala abeesiga abantu abali ku mutimbagano mbu babaweereza ssente babatwala e Bulaaya bannaaye yotuukire ku kampani toyesiga agenti ne kampani zibba abannayuganda ennaku zino buli muntu yenna mubbi okugjaku ekisa kya Katonda kyokka bw'obanga otandise ebintu by'okugenda bweru sooka obanze osabe Mukama akulage
kubanga abantu buli muntu yenna mubbi. Adija abantu babbi. Olaba n'omuntu yankubirako essimu ng'ayagala kunyama naye nga mubbi n'atwala ate n'ezange zinaabanyina. Abantu babbi. Hazina haki. Kyukandolemwa. Omuntu ate nga munyankole nankubira essimu nangamba ayagala kunyamba oba ngo ayagala kukwata mutima niba yantwala emitwalo 18 bweddu. Zawo wembatira abantu abali ku HK Media abamu inze nakyaza omukyala yali mulwadde. Omukyala nga mulwadde ebyenkomerero ng'anoonya buyambi. Mu media wano ne wavaawo omukyala n'agamba nze nina omusawo gwe mmanyi agenda kuvumula oyo omukazi ayagala $4,000,000. Muziteeke ku nnamba y'omusawo yinyi. Netumugamba naye gwe omukyala gwotegera bulungi. Omukazi azze yeekubira enduulu anoonya ssente zimujjanjaba ate gw'ogamba mbu olina omusawo gw'omanyi ayagala $4,000,000. Ng'omusawo ali eyo yiganga ku nnyanja simanya bannaye Abannayuganda mulimba nnyo. Banziba kati ntya n'okutya. I'm so sorry. Ntya Oyise mbizibu bingi bimpitamu. Bingi ndi mulwadde Adija. Katonda alina kyakutegekedde ekipya. Alo oluusi ntya n'okutya. Embeera wano mu kitundu eri etya? Sinaba kugifunamu buzibu naye wano mba siriseefu nga nsula wano. Akayumba kookya. Kati ennyumba gy'otunuulidde okufuna ya ssente nga mmeka? Muno mu kitundu batandikira ku mitwalo 15 nga kumpi. Era yabadde aliwo neyibaawo nga kumpi. Kubanga nkeera 11 n'ekitundu. Nfumba breakfast ninfumba ne lunch. Ninkeera. Kati mitwalo 15 etandikirwako. Kati bwe tukufunirayo emyezi ng'ena gye mitwalo 45, right? Ezo bazisobola. Onaatandikirawo entandikwa. Ng'ofunye woogira woosula. Munkubire essimu mutuweeyo abantu 45 buli omu omutwalo gumu. Tusobole okubeera nga tumufunira omukyalo ono bambi waasula. Maama, olabye n'ebizibu bannange kati teriyo boyfriend akukwanako. Omwana ow'obuwala tonsalira mwana. Tewaliyo boyfriend akukwanako. Adija kuva munava ku kyeyo. Tayagala abasajja obagoba? Oba tukunoonyeza ekyoko? Abasajja baagala atakooyina okupakatwale. Akwagala ng'oyina. Ofuna bafere. Akwagala ng'oyina Adija. Anti naye abakusubira mu bingi ennaku zino abasajja abatali serious be bangi. Ala abeeye kyakusuubiramu. So Adija nze byalavu nasooka nimbyesonyiwa. Lulubooro Mukama nanzijukira. Oluyo Mukama nanjukira. Mukama ajja kujjukira. I'm sure. Naye nga weetagayo komu. N'obukosa omuntu ayeetagayo omuntu omu. Ate kati oli kusoosa ate ogamba kyekyo. Njagala omusajja ng'alina obuvunaanyizibwa. Anfaayo ate nanjagala nga n'abaana bange babiri. Omanyi nti okiphrase nze in a very best way. Njagala omusajja ng'alina obuvunaanyizibwa. So si banene abakyala abajja ku media nagamba njagala omusajja omugagga. Of course buli mukyala ayagala omusajja omugagga naye omusajja alina obuvunaanyizibwa. It's very important. Obuvunaanyizibwa nga ali machuwa. Kubanga isaawa eno ngenda kuweza emyaka 3. Ogw'omuna. Ya mugomuna. Kyali mwana muto. Kati njagala nga wa 35 oyo utusobola kukwatagana ebirowoozo. 35 obono bwa wansi bukyali ku baala. Saagala. Bukyali ku baala. Nze njagala omuntu ayagala nga asotolinge. Awo tugenda kuba bulungi. Bakukubira ndooza bakasitoma abo. Abalungi abali ku HK Media olunaku olwaleero ndi ku restaurant ya muganda wange Ime. Waliwo omukyala yamuteekamu akasente n'amugamba afunako woogira ng'okolera naye Ime alina ekizibu ekirala kimu. Talina waasula. Asula mu restaurant muno munda nga bw'olaba. Naye anoonyayoko omuntu amusasulirayo entandikwa y'ennyumba emyezi ne we gibeera 4 oba 5. Kyonna ky'obeera osobodde nnoonyaako nja kubeera nkikola ki.
nkimutuusaako Adija kansiime ono etiimu ekolagana n'omukazi abeera UK bannaye madamu Winnie olwakabi nnyo n'ettiimu yo bannaye mbaagala nnyo ku mutima Katonda ate nabasuubiza kino ekintu banga kikutteyo nange luba olwo ninyambako ku muntu maama bannaye mwana gwo kaabya amaziga from day one paka kati okyakaaba nsaba omwaka guno Katonda ayingire mu nsonga zo inshallah nawe nkwagala nnyo mukwano nange nkwagala nnyo ebyo byebintu byange munaye sinze mbikola Katonda yabikola Katonda yaleeta abantu ku channel wano omuntu navaayo nagamba kanyambeko kuki kanyambeko ku bantu si buli omu wano eno nti ayamba abantu abamu tebaagala kuyamba abalala balina obusobozi naye tebamanyi wakutuukira so byebyo bannange twongera okubakowoola nti fe obuyambi tukyabwetaaga ku buli nsonga yonna tulina abaana ab'okuweerera tulina abakyala ab'okuyamba tulina abakyala betukolera bizinesi naye ng'obuyambi buvaamu mmwe kati gwe wenasobola okuwaayo ku channel eno twongera okukowoola nti tunoonyeko ku namba zaffe ez'essimu ffe weetuli imesibula abantu bannaye Adija mumwesige muntu mulungi bwobanga omukutte bulungi Adija muntu mulungi nako okataddeko wabanga omukutte anti alwo abantu nga tubasiima bapakuka be patient Thank you. Muntu mulungi nnyo era nkwagala nnyo mwagala nnyo namwena bafollowers baffe mu following nange mu following ku TikTok yange ime naye bale ne Facebook jendi njagala nkulabe nga restaurant ene tuse ku ddala erya waggulu ng'okola ne deliveries ng'olina ne ba borders aba distributing emmere ng'ekimere tujjana eno ne tuparkinga ne tukirya wano eyo dream yange gye njagala because omukufumba nabisomerera ndi bulungi sirina tabu era nkyo kyolaa ne bimpitamu byonna ngamba kangezeeko kale abalungi abali ku HK Media yeze Hadija Kigozi bale kutulaba mubale kusubscribinga ezo zembeera zange bino byenkolera abaana abawala ima ina akagambo kagize kayongerezaako nti bwoba onkutte bulungi naye nga amazima matuufu gali nti ntuukiriza lwakuba nti ebiseera ebisinga abantu bano eno betuyamba batusobera so kyobola nti mbeerako ne wenkoma sometimes naye nga omuntu bw'aba mpadde chance mbeera njagala involving neeyongereyo ntegeere kino kiri kitya ate paka ku mujasa asembayo bannange munzikirize mbasibule yenze HK Media assalamu alaikum